Abantu ba Ssaabasajja Kabaka b'omusaza ly'e Gomba nabo bajumbidde emisinde egy'okukuza amazaalibwa ga g'omulundi ogw'enkaaga mu omwenda nga mu ggombolola ya Ssaabaddumaddu abayo bakulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno eya Ssaabaddumaddu Sarah Nakyanzi basimbudde ku mbuga y'eggombolola y'Amaddu nga basimbuddwa omwami Daniel Omwesigye nga y'abadde omuddusi omukulu nga bano bayise mu tawuni y'e Maddu okutuukira ddala mu mabanda ng'olugendo luno luwezaako kilomita 7. Ne Kabula Soke mu Ssaabaddumaddu abayo beetabye emisinde gino nga badduse kilomita 10 ng'eno omwami wa Kabaka amulamulyako eggombolola y'e Maddu Sarah Nakyanzi yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno. Ssaabasajja Kabaka olw'okukkiriza okututaasa okulwanirira obwakabaka bwe n'eggwanga lyonna nga ataddewo enteekateeka y'okutuuka emisinde gy'obwakabaka egy'amazaalibwa ge buli mwaka olw'okusobola okutaasa obwakabaka n'eggwanga lyonna obulwadde bwa mukenenya. Ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Geoffrey Kiviiri naye asiimye Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno egendereddwamu okuyamba abantu be abalina endwadde ya mukenenya. Siima Ssaabasajja Kabaka olw'okuteekawo enkola eno ey'okulaba nga tudduukirira abalwadde b'akawuka kulaba nga kalwanyisibwa okutuuka 23 nga kavuddemu mu ggwanga. Daniel Omwesigye nga yabadde omuddusi omukulu yeebazizza abo bonna abajumbidde emisinde gino kw'ossa n'enteekateeka ez'enjawulo omuli empaka z'omupiira gw'amasaza eziyambye okukuuma abantu be. Ssaabasajja Kabaka saagala kumwebaza ku kintu kino kyokka naye ne by'azaatukolera okugatta abantu mu by'emipiira egy'amasaza si kino kyokka nakiri abantu babiri nga bakikoonako mwebaza n'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu. Mu ngeri emu ne bannabukoma nsimbi bajumbidde emisinde gy'amazaalibwa ga beene nga bano bakubiriziddwa okuba abasaale mu kukendeeza ku muwendo gw'abantu naddala abavubuka abakwatibwa obulwadde obwa mukenenya ng'okusaba kuno okuvuddewo omubaka owa Bukoma Nsimbi North Dr. Christine Ndiwalana nga yakulembeddemu abaddusi. Omwana oyinza okubeera nga tokimanyi nti nno nti oli mulwadde naye olw'okubeera nti nno tolina bakwekebeza kitegeeza obeera muki mulwadde. Buli omu ali wano ng'omanyi tomanyi omaze omwezi mulamba nga tonnaba kwekebezaako oli muki mulwadde n'olwekyo tubeere nga buli kaseera nga twekebeza. Asabye abazadde okumya omuze gw'okufumbiza abaana nga tebanneetuuka olw'ebyenfuna n'akubiriza n'abantu bonna okujjumbira okwekebeza bamanye we bayimiridde kawuka ka mukenenya. Abaana baffe tuleme bafuula kyanfuna. Temubeerawo n'ogamba nti obwavu bunnuma nnyo kampeeyo kano akaana akawala bampe kiro za sukaali eziwerako ate nsobole okubeera nga nzitunda nsobole emmwanyi. Abaana mubalindeko baweze emyaka 18. Kyasanku Benard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.